abamulumiriza nti yabasobya obujulizi tebabulina nga bwe batannabufuna Alien Skin agira ava ebweru nga banoonya obujulizi banabufuna gavumenti yaffe erina security Alien Skin ekyokubiri akolera mu public omanya leero ali wano ekyali wali basobola okumufuna ekyokusatu bwoga nti obujulizi tonnabufuna ate ye Alien Skin omutadde mu kkomera kitegeeza bamusalidde edda omusango olwo oba olina kyekubira tusaba kkooti eb'ennambulukufu nga bano bataneeta bujulizi ne Alien Skin agira abeereeka obujulizi bwe bunajja obuluma Alien Skin tuwulire omusango kkooti esalewo nga kyesala isala mazima buli muntu yowuliriza entwala gye bamututtemu mujjano ku kkooti ogambye otya buli muntu abadde ku kkooti yewuliriza entwala gye bamututtemu entwala gye bamututtemu ng'era omuntu alina basympathizers abangi ne poliisi badde mu kutya negamba katumuteekwa emitwalo gye bamututtemu tebadde mbi sijja kugamba nti mbi babadde bamuwa security tetumanyi batamwagala kiki baba bapulaninze kubanga bamwagala wetuli nabatamwagala gye bali olwekyo poliisi bwe bamuwadde security tizoke tusaba ne mu kkomera bamuwa obukuumi obulungi n'obujjanjabi obulungi tusinkane ku Lwokuna amazima gaveeyo sayidi etannaweza bujulizi ekkirize Alien Skin awoze nga avaka wakati leero Alien Skin yebwe abantu ali mu kkomera ng'ate tugamba obujulizi obumuluma tebunaggwayo kitegeeza kkooti eba yasazedde omusango mu ngeri ya kyekubiira bwe tusaba kkooti ereme kuwulira buwulizi bigambo wabula esale omusango ng'emaze okufuna obujulizi. Ronald Mayinja okusinziira ku bwe tulabye patrols ezisukka mu 4 okuli n'ez'amagezi ezimututte lwaki kibadde bwe kityo kyensuubira Alien Skin ndoza batidde bino bibadde ku social media tujja nga balowooza nti ba social media abantu bayinza okwekunga ne basaawo embeera enkyamu batidde buti kubadde kutya kwabwe naye bakirabye nti tewali fujjo likoleddwa era tewali fujjo lijja kukolebwa abantu baagala mukwano gwa Alien Skin akumewa bulungi bakuumi bampisa bagondera amateeka olwekyo ndowooza security bwetyo next time tejja kwetaagisa kuno first time bayinza okuba nti babadde batidde nibalabye tewali buzibu kati tusaba security mubeerere ennungi ne mu kkomera gyali bamuwe obujjanjabi bamuwe obukuumi tusobole okumusinkana ku Lwokuna nga 28 nga mulamu ate era nkowoola n'abantu abalala bwenna ku Lwokuna mujje tubeewo nga 28 nga Alien Skin akomezeddwa mu kkooti kubanga omulamuzi lwagambye okuwa ensala ye emisango agyeganye gye bamusomedde wawo ne bagamba nti ne 18 abasigadde bakyabanoonya tokiraba emisango egyo nnyini tagikolanga ne 18 bagamba byagizzaako tebaliiwo n'olwekyo tewali nsonga lwaki akumibwa mu kkomera oli agambye sirina musango n'agamba nti amuyinako omusango naye tannaleeta bujulizi kati lwaki Alien Skin abeera mu kkomera okusinziira nti Alien Skin muyimbi abayimbi tulabyewo babale era abantu ababaddewo ne bagamba abayimbi temwebeererawo Alien Skin abayimbi we bali ku lulwe gwolabye bano abaliwo naye n'abamu gye bali mu kava bakyagoba ku ebintu bingi ebitambula gwolabye wano batono nnyo kubali wansi wa Alien Skin nkunga bonna basobola okujja bajje na buli asobola kyalina okukola oba oyise ku mutimbagano okubako kyoyogera oba ogenze luzira kumulambulako oba ozze ku Lwakuna mu kkooti fena tube ne team spirit kubanga ekitatadde wano leero Alien Skin abeererawo abantu Alien Skin eyo gwolaba ye president w'ababoolebwa ekyo njagala nkikubulire oba oboolebwa mu famire oba oboolebwa mu ddiini oba oboolebwa mu bibiina bya bufuzi oba oboolebwa mu nsi pulezidenti w'ababoolebwa ye Alien Skin n'olwekyo mu ngeri yonna tumubeererewo tusobole naffe okufuna eddoboozi eriwolereza omuntu atalina ddoboozi talina tabu namusasule naye wambwa ebibadde mu kkooti byogerako ki ebibadde mu kkooti kisookera ddala babuloga twefuula nnyo nti tutegera nnyo emisango gya kkooti essaawa zino omusajja bandi badde bamuta naye waliwo omukazi ayogedde statement ey'ekisiru ereetedde okuba nti no Alien Skin bamwongezayo paka ku Lwokuna nsaba bannamawulire mwenna even if buloga yogera bitono gula omusango gwa kkooti guba gwa kkooti wadde omanyi nnyo wadde tomanyi ekintu kiri kimu kibusaba ffenna twagala Alien Skin afulume naye temwogera bintu bemutamanyi esingadde okuba ekikulu naye nga bajja muta inshallah emisango agyewakanye because newembeera nze nsobola gyewakana kubanga tewaliwo obujulizi bulaga nti Alien Skin yakuba muntu senga baddeko nti kamera yino ng'akuba ekiri obviously naye tewali bujulizi kale
Commander, separate them. We're going with the okay. No, you can understand. Documents are there. This one we see. Those ones, these are supposed to be. Who was supposed to body Where's JP? Where's JP? Let's move. JP, hurry. JP. JP, the one else will follow. Omusajja bamutukkidde amaneno. Okay. Omusajja agenze